Akadde kalipota y'embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku y'embeera y'obudde wamu ne Star TV ng'omwanjuzi nze Juliet Nanteza. Enkuba yo yeeyongedde ddala okendera mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi era ng'obudde busibidde ddala nga bwa mukarwe nga mwetabiseemu n'ekifunga kino kyeyolese lwatu olw'ebifaananyi ebyo ebyakubiddwa ku ggwanga lyaffe mu biseera eby'okumakya awamu n'olweggulo. Nga kino kivudde ku sserwandula mpewo eyitibwa Maskali etudde ku bukiikaddyo bwa Africa ng'eno esindika empewo enkalu okutuuka ku ggwanga lyaffe. Tusuubira okutandika olunaku olw'enkya n'enkuba entonotono ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale. Olwo ebitundu ebisigadde akasana tukasuubira okwaka ate ewamu nga bwe kakubaakubamu. Ate olw'eggulo ebitundu by'eggwanga ebisinga obungi tubisuubira okufunayo oluwandagirize okuggyako mu nsozi ez'e Kabaale, Masekkati awamu ne ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale. Nga n'olw'embeera eno ebbugumu mu bukiikakkono tuyisuubira okutuuka ku degrees 30. Ate Kampala ssaako ne Milano ebbugumu tuyisuubira okutuuka ku degrees 28. Olwo ne mu nsozi ez'e Kabaale ebbugumu tuyisuubira okutuuka ku degrees 26. Bwe tukyako ku bibuga ebimu eby'ebunaayira mu Beijing awamu ne mu Dubai tusuubirayo akasana okwemmemula era nga mu Dubai ebbugumu tuyisuubira okulinnya okutuuka ku degrees 41. Ate yo mu London, New York awamu ne mu Sydney tusuubirayo enkuba wabula ng'eyo enaatonya mu New York tugisuubira okubaamu n'okumyansa okw'eggulu. Okumanya ebisingawo genda ku mutimbagano gwaffe nga bw'ogulaba ku lutimbe lwa TV yo sula bulungi.